Ebire byayita wabalukawo enkayana ku ttaka lya APA olw'ensonga ez'enjawulo omuli enkosa yaalyo ebyamuguzi ebiteekeddwa okukolebwako n'ebintu ebirala. Wabula mu Oktoba wa 2017 eyali minisita wa gavumenti ez'ebitundu ebiro ebyo Tom Butime yategeeza nga ekifo kino bwe kiri mu disitulikiti ya Adjumani wabula nejje buli kati enkayana zikyaliwo era nga n'abatuuze balabwako nga beeyambulira abakungu ba gavumenti abaali bagenzeeyo okutawuluza enkayana. Paalamenti erabiddwako entakira ng'eyingira mu nsonga zino wabula n'eziremererwa. Omukulembeze w'eggwanga n'assaawo akakiiko akadde kakulirwa Ssaabaminisita wa Uganda Lw'Eggwang ng'ono yaddiddwa mu bigere omumyuka w'omukozi w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Oulanya. Ababaka kye bagamba nti obuvunaanyizibwa buno teyabufuna mu mbeera ntuufu. President's hand was tied. He could not make the Prime Minister chair a committee where in protocol the Speaker is above the Prime Minister. So we are not happy, but also too, why such a committee and for what? What we want is implementation committee. And the Deputy Speaker, when we asked this question, he said nothing was written on stones. So my understanding is he wants to review the cabinet decision. Akakiiko kaliko Lw'Eggwang, Moses Sali, Hilary Onek ne baminisita abalala abaka okuli Jessica Babiku omubaka omukyala akiikira disitulikiti ya Adjumani mu lukiiko lw'eggwanga olukulu awamu ne Dul Angel Mark akiikira Adjumani East mu lukiiko lwe lumu bagamba nti omumyuka w'omukubiza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Oulanya tasaanye kukulira akakiiko kano olw'ensonga nti yalagirawo OLUDDA okuva ku ntandikwa. He was the one who said that the matter was too big. He was going to ask for the intervention of the president, and now the president has intervened. He has made a declaration as head of government. How do you say that things have not been done well? Is the deputy speaker moving a vote of no confidence under the committee chaired by Prime Minister Rugunda? Interest is not all that what you are saying. The interest is actually those staying in APA are just doing work of their masters. And the masters are the people busy now working behind the scene to ensure, to persuade the government so that either the place is degazetted or it changes status. Banera balazenga n'akakiiko konna awamu bwe batajja kukkiriziganya nako singa kanaayawukana n'ebyasalibwawo akakiiko k'abaminisita akaawa nti abantu bano bonna basaanye okuliyirirwa era ekitundu kino kikuumibwe nga ebimu ku bibira ebiteekeddwa okuliikiriza nnyaffe Uganda. We also disagree with this new committee in relation to President's decision because we expect him first to denounce, to nullify the first declaration. If he said what we did as cabinet was wrong, what we declared was wrong, therefore the statement is null and void, and we are coming with this new position, we'll say he's right. I am also seeing it for the first time in the history of Uganda that another district attempting to administer issues of another district, for that matter, Amoro attempting to administer issues of Adjumani district. This is a clear abuse to the people of Adjumani. It's an abuse. Omubaka Babiku era ayogedde ne ku nsonga z'omumyuka wa Ssaabaminisita asooka Moses Sali ku nsonga z'ettaka lya APA. So they normally bring the name of Moses Ali so that other parts of this country will believe that Moses Ali is using his title. He's using his position, which is not right. And that's why we said, let issues of borders be handled technically. But also if it is a lifestyle, a person has been trained, has been nurtured, not to concede. Yes, Chigongo, Kurwa Channel 44 Oleggulo.